Pastor Bujingo amazene ye defendinga mu nsonga y'okudivorcinga mukyala we ate yetamala emirundi mukwano ate ebyete binagwa era nga dolta olukyagendera ddala maaso si papa mukwano byonna mbikuleetedde ebiriyo mukomera naye nga sinabakongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwena omulungi subscribinga ku Wonderboy UG tiddaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abeetana okusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell etuberenga bugire tutekayo mukwano gwasooka ozifuna Hajat Kalodo onakugamba jangu akulombere edduwa oba olina ebitatambula bulungi olina byogubako tebikutuka mukwano beera ngu munoonyako ku nnamba y'essimu wansi awo era nga nkujjukiza nti gwe wenna ayagala okulangira bizinesi yo oba akalango konna mukwano tukoneko ku nnamba y'essimu awo ate tugenda bbanga tukikolera nga sikulesizaawo anti Pastor Bujingo mwenna mukimanyi bulungi yasaba divorce okubanga divorce nga teri Bujingo naye mukwano ebintu ati ne bitatambula bulungi era nga ye Teddy Bujingo akyaganya okubanga ate omusajja akola ki amuwa divorce lwansonga balayira mu bulungi ne mu bubi mu kufa ne mukola ki nga wobimanyi era balokole we balayira kakati era nga abantu buli omu amubuuza pastor yogera ku divorce biki mukwano leero abaleetedde obujulizi era nga abaleetedde ennyiriri zonna anti ezogera ku divorce mu kitabo kye ekya Bible era nga buli omu abadde nga yeebuuza nga tabyogerako kakati nno anti leero alabise okuba nga abyogedzeko lwaki mba mwogerera ate kamukutuuseko ye mwennyini mukamwa ke mmale nkomewo waliwo eyali ambuuza naye mu Bayibuli osoma wa divorce kanjukulage Deuteronomy chapter 24 Deuteronomy chapter 24 since n'ebigambo bya luzungu katubyogere mu luzungu anti mumbuuza divorce weeri Deuteronomy chapter 24 verse 1 to verse 4 igamba bweti when a man takes a wife and marries her and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanliness in her. And he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. When she has departed from his house and goes and becomes another man's wife, if the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, osobola n'okubaka ekikwanga buli gy'olaga abakudivorcinga n'owokubiri naye agobye biri mu Bayibuli toyuzanga mu Bayibuli tokulanga mu nnyiriri puts it in her hand and sends her out of kati Uganda yina yategedde ndi omu ku bantu abakyawe bisiyaga mu Uganda bamuyita Kiganda ate siyoka n'ensi yonna simanyi oba tegere ekyo kitegeeza lwaki nti kubanga ne bwe bakyusa obukyusa byayogedde ensi yekanga yaga yo kyakutte wansi ni waggulu ate y'omukyala oba omuyimba amanyikiddwa nga Selena Bata era ng'ono yaliko omukyala wa Sipapa bw'atyo akunze abantu bonna ate bajje basobole okuba nga babeererawo Sipapa n'abagamba Bobi Wine mwenna mujje mu muyambe buli amanyi nti Sipapa yali akuyambe kubambe mujje mu mubeererewo lwa nsonga tunaba tetwegendereza anti omusajja bandi musibira ate obwerere jjukira Sipapa bamulanga gwakubba mu China era nga njogera akyali mu kooti kambi kutuuseko abavubuka nga Sipapa be bagenda okozesa ensobi atukufuna obuzibu obuviirako famire y'okola ki okusiraana wabula si buli kintu ekyogerwa nti kiba ki bingi ebyogeddwa ku Bobi Wine sirowooza nti bituufu okitegeera so tuleme kumalamu bantu maanyi abavubuka Sipapa muvuuka wa ghetto yava mu ghetto etuuka wano era abadde nga akolerera kuzimba abavubuka banne obalaga nti teriyo muntu atasobola kola ki ku chickmakinga bwaba asobola Bobi Wine ayagala tubeere kimu
tujjemu okweyawulayawula tujjemu okwevumangana tulekerawo okumalamu abantu abayamba abantu. Ngenda kwebaza Spice Diana ne Roja mwebale nnyo temujjangu okwo ogwo omutima temugukomya ku sipapa yekka weeyongereyo mukwano oba ensi eyogera ki Katonda yakusobozesa okutuuka awo era yajja okulamula. Ate ye mukulu tamala emirundi anti bakyamukyozziza ddala era nga mukwano gye yaluggulira luno ddosi lwakugwa anti ba TikTok nabo bamutabukidde ne bamugamba lwaki ovvoola kabaka ng'ate ye kabaka talina muntu gwe yali avudde kyali tekisaana ate kubanga ovaayo mu lujjudde lw'abantu okubanga okola ki nga weeyisa bw'otyo wamu ne Kasuku era nga naye bakyamunenyeza ddala ate kambeere nga nkulekera enemboozi naye ng'ayisayinawo kabaka atulanga alidde empe ziri mu kamulali omumwa gwasabye gute olunaku lujja kuca lumu ofe otulekera abaana bo abo abaana bo bajja kiwulira mwefuula nti temuyina mpisa mpozi ng'onaafa nabo n'owogana bw'otyo ebbanga lyoganidde nga toyina ate ekifo kyabwa minisita kabaka tavoola nk'omuntu naye kikwewuunyisa omuntu w'avaayo n'amuvoola ojja kufa otulekera abaana bo